members abantu bange imba katolosa sasomye mva mutolosa aje twita eno yekakoge sesi mva mutolosa ndozo tuli mugenda nkatwala kale kasiru kabuddeyo bana abana bunamuzadde aweerera nkatwala laba ikubo nabaga kajera bidde gwe batolosezza n'atolosezza ani musiru. Ekisinga okwewuunyisa wengenzeeko ku peegi z'ono omwana atolosezza munne amabegako abadde yakapostinga agamba my expectations nga sa Mukama Katonda bannange my expectations mu bibuuzo awo ebijja ebya senior 4 ayagala mu geography afune A, mathematics afune A, chemistry afune B, biology afune C, IR afune B. nkugambye kweganga olabira ddala masavu meereere first grade wali ebeera esobola okukola ki ebeera esobola okuluma bulungi nnyo nnyini ddala naye nga ssaawa zino eno ali mu kusaba Mukama Katonda afune ezi ssaawa zino eno yali mukubeera nga atolosa yakuba pulaani kwolwo ye tasomye nakusoma tu kati awo onofuna otya nga kwolwo bye basomeseza tobitegedde. Ekyokubiri onofuna otya nga gwakuba pulaani z'abalala osobola okubeera nga batoloka. Kati awo ne neebuuza gwe batolosezza n'atolosezza ani musiru ku bonna ani asinga obusiru wansi awo mu comment section. Ekyokubiri bandabikiranga kye bakola kye bamanyi obulungi kubanga next statement gyakoze n'abazadde balowooza basomesa basasula school fees. Imagine okyemba omuzadde ato basasula school fees naye tebibalya inno batolose kukola kikwate ezo TikTok video ndooza naye ebirala bye tutategedde biki bye bagenda okukola mu lunaku.